Wuno kadama eyegwaniza Eddy Kenzo. Eddy Kenzo singa okkiriza nja kukuwa kyankya kyaggulo kya misana kisala budde matumbi budde ka vidiyo nkayina mu maaso awo. Ate mulowooza omuzimu gwa mozy eriyo teguzuukidde bannaaye nako ka vidiyo nkayina mu maaso awo. Lwaki wankozesa n'osiiga envunyu bukyala bwange bambi omuwala alaajana naye abasajja kiki ennyo kimulina emitima emibi. Ate munnaye bo abayimbi munnaye tebatera kwogera naye boogedde bagambye abayimbi bakoze concert naye munnange bwe yashiba kalungi yo ekyakutte wansi ne waggulu ngamba mu ntimba mu ndabika nenga muli mutya kansubire muli bulungi munnange ye enja agamba lwasa munnaye nze nkyali mukazi okuba wampasa Lydia Jasmine olugoye lwe yayambadde ddo mukwano ddo olumufuukidde olugoye kw'otadde ne full figure munnaye kati ensonga za ngoye zo zifuuse engoye naye kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo mugimpeereka like era nensaba mukwano gwenna ate n'abakusubscribe nga nti mukwano subscribe nga nokubiyinza nisha Sylvia era onyigende mu notification bell oleme kusubwa buli kimu kyonna kyemba nteekayo. Munnaye bo bakadaama tebawena era bwe babeera baagala ekintu tebasiirika wabula bo baatula nnyini kyebawulira ku mutima gwabwe. Kati yuno kadama yeegwaniza Eddy Kenzo katono nnyo ate mmale nkongereyo n'amawulire amalala. Ngenda okulaba nga Eddy Kenzo ankwanye. Nansokera ngamba you are beautiful nange ne muddamu you are handsome. Nangamba I want to marry you. Ne mugamba yes. Awo nantwala mu maka ge ne ndyoka mmussa keya anti obufumbo keya. Ekiwe bw'aba yali amuwa ekyenkya ssaawa 2 za ku makya nze ssaawa 9 za kiro ekyenkya mba mmaze okkimuwa. Kati awo ssaawa 2 za ku makya ne muwa ekyemisana lunch in bed. Ati awo ssaawa nga 6 awo ne ndyoka muwa evening tea mukagezi omutuntu. Ekyawo ssaawa 8 ez'akawungeezi abaali ekyaggulo kane butuuka ekiro ne lwogooma. Bwe baba bamuwanga obugoba 3 nze mba nja muwa obugoba 4 naye awo mba sikyuseeko ttako muntu. Bya bya Eddy Kenzo nga tubitadde ku bbali nkuteekewo mwana muwala Shiba kalungi ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti abadde alina konsati awo ku Serena Hotel era ebaddewo agikoleddewo ennaku 2 kati olunaku lw'ejjo yabadde ku Freedom City naye munnange baabayimbi bavuddeyo kale ne bamusima ne bamwebaza munnange naddala Neira Ali agambye ye munnange abayimbi guno omwaka Shiba kalungi yalidde engule ey'okutimba ku stage bunno ng'oggyako bino simanya Eddy Kenzo Festival simanyi biki bunno ye Shiba kalungi guno omwaka yamukoledde ate ebyo bye biri mu sayidi ezeeyo. Ate munange ye munange nakuzina abaana bawala bo boolesa ennyambala. Lydia Jasmine ye yayimba olunaku lwa Koosa lwe yayimba era ku konsati ye Shiba kalungi munange yajja bw'atyo. Kati bo ba social engineers kye bakola Lydia Jasmine bamuganye munange wayagadde sitayiro ya lugoye lw'amaggwa oba toyagala abantu bakuwehaga weefudde malayika ntegera ku kagenda wa Katonda kati kyesimanyi oba ba social engineers eno sitayiro y'olugoye tebaagitegedde naye nga nange nnyini kamwa koogera sitayiro y'olugoye yo saagitegedde kati munaye ba social engineers bagamba munaye Lydia Jasmine jangu bannyonnyole munaye mu ngoye zonna bw'olabye kwambala luno ye ani yakunyizizza oyo muno singa bubadde biseera bya covid baaligambe nti munnange osanga ati no weewala covid weewala corona naye munaye mbu corona yaggwayo nti ate ne Ebola naye si yali awo nnyo omuki ow'amaanyi ennyo nno kati kiki obadde ogenderera ddala tukambala olugoye olw'amaggwa munaye kino sente wajjuzizza weegobako bafaani munaye bo baagala obannyonnyole. Tukyali ku nsonga za nnyambala ate wa Lydia Jasmine nga nkujja nkuteekera ate ewa full figure Jennifer Nakanguubi munnange ate naye abadde alina ku mukolo w'abadde naye yalabiseeko bw'ati nga mu kiteeteeyo ekyo nga wookira munnaye ng'anekaanekanye bitya munnaye ng'anyumye kankuweko ka vidiyo ke katono ate yeyongere. Nzambala lwansonga kati ndi red carpet abamu tebamanyi nti tulina zambalira mudda wa time ki oba weya abantu tebamanyi ate bamanyi bebe bibeera ku mbaga kwanjula naki fa bebe time tumanya ngenda ku red carpet ngenda kwambala oti ngenda kujja wangenda kwambala so tumanyi bako tubalekera mu ka break just now ate nga nkuzizaako eno wa Enjo wa Lwasa munange ye Enjo agamba munaye Lwasa nze sinobanga wo oba abantu boogera bigambo ki boogere oba wasa bakazi babeka bawase naye munange nze sikola ki sinobanga wo nti nekisooka wali ndooti ewuwo wanzija wakamba butongole kati munange neera obanga ogenda kunkyaba nga tugenda kiteera ddala munaye genda ewaka
tukuddiza ebintu byo byonna bye wateekayo, awo tube nga tukyawaganya embutongole, abakazi baguma tugwa, abakazi bafumbi, ate nga nkuzizaako munnange wa DJ Jacob, munnange ono ye alina obusungu ku mutima, avuddeyo n'agamba era ssaawa zonna omuntu ye amwatula amanya, munnange yagenda n'akozesa omuwala w'abandi, kikakasiddwa mbu yali amweyambulira mu bisiraani, era olwamala okukozesa omuwala oyo, bambi omuwala n'atandika n'ajja envunyu wansi w'obukyala, byebiri mu sayidi eze, ate munnange mulowooza mozy radio, ate mulowooza tetuzudde mozy radio omulala, kamukuweko katono nnyo nnyo awo, ne munnange abashonews kye bakola omusabula kika. Angel music. Seba sena suze kulowoozako, hai ngane funya ngo umujasi mugonjo, hai mukutandika kwali kuzanya buzanyo, sonko kati twakula omukwano gwatutukane ku bwongo, hai your love is original. Byonna byenkola byonna sigino omukwano gwo nga gutawanya, amapenzi go nga gatawanya, your love is original. Byonna byenkola byonna sigino omukwano gwo nga gutawanya, amapenzi go nga gatawanya, Angel music. Hey. Seba sena suze nkulowoozako, hey, nga nefunya ngo umujasi mugonjo, hey, mukutandika kwali kuzanya buzanyo, sonko kati twakula omukwano gwatutukane ku bwongo. Yeah. Big up to all Ugandans, big up to all fans of Reddy and Weasel, my music mentor. A respect to Good Life, Reddy and Weasel. Yeah, we turn up the vibe. We try to give you Uganda in the kitchen, trying to cook for you guys. And this is Junior Reddy and Weasel Uganda. We love you. We give you the best. And we can say Merry Christmas 2022. Here we come. 2023. We don't know what the Almighty Judge are planning for us, but we respect you, dear Ugandans, and the whole world at large. Reddy and Weasel Junior, we come, we sing it, we sign out, we turn up the vibe.